So bankubira ate nga bagalana kumusaba luseke. Ani kuolangira. Chano yani. Naye mukwano wavuma abakazi abaavu. Banyiga nnyo. Gonyiridde. Mama tukole. Onyiridde. Mimi ya poli amanya kalumu na bannange. Webale. Kale yogera. Mukama wa buyinza webale kwefaako. Olabika bulungi wallahi wedda nkulaba eri nga mashallah. Mwana obuwala alabika bulungi. Girl child, it's looking nice. Oba kyali kikuwa stress. Simama musajja yali ayenzeemu awo. Karo obonyabonya masembe akwegera bwegayiriza okukola naawe wulira oli wa kitalo namuga afuna akaana. Nange funa ya akaana kogira ng'okozesa oli wadde expert omuyitenga wawulya nti alifuli oleme kuba nnyo mavivi wansi. Ngakaaba. Naye oli otya? Shamimu bannange olabika bulungi baby bo. Okimanyi toyina muntu gwotalangira ku sikuno. Naye unaite bancha omusika muli bakyali bange. Mukikola mutya? Twakumanyira. Ng'omanyirirayo. Musiri wammwe mumanyi. Nasi musiri. Anti olwo mmanyidde. Ngabula mbunyumanga ya freestyle. Mabega kawa koze ki? Nakulaba ngoli yakuyisaamu eggaali. Oli muzeeyi. Nenga muzeeyi muzeeyi kagatto. Kagatta amanyira. Kagatta amanyira. Naye nagamba wae kagatta ali myaka giroga. Kamuleke. Ate kati egyo emyaka omuleka nakutwalamu. Buli omu yeewuuna n'agamba kyosirise. Ng'atunulya taata. Ng'andanga taata. Ali ku muwala we. Nenga ayi kamuleke muzeeyi yegazanye lino eggwanga gazzi. Oli otya kalo? Tewali kiri. Waliwo hijab nation. Ndudde okulaba. Wenjagala okujjaawo naye ndudde. Bangambye wawo omuziki Seka wabadde nakubanga Spark TV eri kwalaali. Simanyi. Mundeeba bava bingamba wa. Leero. Ate yabadde Juma. Ate kati ffe tuliko ffe tutrending abaseka wakyaliwo ebyokusomesa. Nawe nakulaba bayisaamu eggaali ku TikTok ne ngamba bayisaamu eggaali yogera ekituufu. Nabagamba amazima. Nabagamba amazima. Buzibu buli wane bashe. Seyina buzibu n'abashayi bonna era mu bulamu bwange nali nsaba nnyo. Mu bulamu bwange nneme funako lutalo nga luli wakati wange ne basiraamu bannange. Because ndi muntu ayagala eddiini ye ate bukyonna kyempulira nti nsobola contributinga ku ddiini yange njagala n'ekikola. Ekirala nze ndi mukyala yazaalibwa nga ndi musiraamu. Mungu nannyamba ne nkulira mu masomero nga ga busiraamu. So ninamu ekintu munze ate baseeka abo kye batasobola kunzijamu. Ninamu ekintu munze nti n'obusiraamu tebulinaako nannyini. Nannyini waabwo ali waggulu eri. Yasalawo nti kino kibe kino tekikola ki? Tekiba. Ate nina ekirala munze nti atalina kye yali ampadde. Talina kyayinza kunzijako. So baseeka baliwo kugenda ne basoma eddiini eno ng'ate naffe tusobola okugenda ne tugisoma. Naye ffe Mungu aba tatuwadde busobozi obwo bugenda kusoma ddiini eyo. Bwe baba ng'ate bo Mungu abawadde obusobozi. Omuntu yenna alina gwe tutwala nga religious leader omulimu gwe gwa kutulungamya. Naye otulungamya mu ngeri nga taata oba maama bwe yandikoze eki? Bwe yanditulungamizza. Ekyabanzisizaamu baseeka because we bali banno nga bo bwe baga nti bali baŋŋambako. Baŋŋambirako mu lujjudde ate nga bwe banvuma. Nayagadde nnyo bawa ekitiibwa bonna nga bwe banzizeemu. Baseeka abanzizeemu. N'abalala nabalabe babuukira kati nti emmotoka etokota egenda buli omu oba oyina either obuuka n'ogituulamu oba ogireka n'ekola ki? N'egenda. Kati wano nze ndi mukazi yakuzibwa single mother. Kati ndi muwala atakkiriza kasitama nga mmanyi ndi ku kituufu. Ne bonteka wano essasi n'onyiga nga ndi ku kituufu nkisigalako n'olinkuba n'enfa. But tosobola gwe kwagala kuntwala ku track yo gy'oyagala olw'okuba gwe oyina ky'oyagala. Kati bino ebintu by'eddiini nze eddiini gye nasoma eyange bw'oba osanyusa sanyusa ani? Mukama. Sirina muntu nkiddamu kabeere Seeka yenna wano e Uganda. Ne bw'oba eddiini ogisomye paka eri waggulu gwe nsanyusa mu kukola hijab nation. Sirina yena gwe njagala njagale yadde okumpa credit saagala. Nze kyendi mu kukola natuula nzekka mu December ningamba timu yange ngenda kukola hijab nation.
naye omulamwa gwange gwakulaba nti twetereza nga ffe abaana ab'obuwala okukyusa ennyambala yaffe nga tetwekase nentunuulira era nasooka kukola research ku misomo gyonna egiriwo egy'obusiraamu gyogera ku bufumbo gyogera ku mukyala yeeyisa atya mu maka ge mufumbo specifically na basajja abakwate batya ne polygamy boogera nnyo kukkiriza babazeeko biki kati nentunuulira nga ate ffe abawala abaleero n'oyambala kakaye nkya n'oteekamu ku mpale eyo nkya waliwo abakajiddeko ddala nga baabikoowa waliwo abatuddeyo nga n'omwe ng'ali mu ggunywa naye nga yali muwala wa busiraamu ne ngamba tusobola tutya okuzza baganda baffe bano because tuli mu mulembe ogutali gwa kukwata n'amaanyi tuli mu mulembe gw'okuba nti gwa bavubuka ogwa digito ogwakyuka nti either omukyusa n'amaanyi n'afiira ddala oba osobola omukwatira mu mbeera egyalimu n'omuzza ku musitawa ne ngamba tusobola bayamba tutya tusobola nga boolaba nti ebivulu ebirala bibategeka ate abaana b'obusiraamu ne babijjumbira naye nga bagenzeeyo ate kwonoona nti tebayinaawo kyabwe we bakuŋŋaanira nga tebagenda kwonoona naye nga bagenda kusanyuka ate basigale nga bayize ne ngamba omulamwa gwange omukulu gwali ku nnyambala mostly nga njagala kuwuliza abantu batuwa mirimu mikwano gyaffe gye tubeeramu abatubuulinga Shamim sigenda genda naawe n'amagoye go abatukozesa njagadde nnyo ozanye paati eno naye amakaaya gaago nga njagala tubalage nti omwana ow'obuwala omusiraamu bw'ayambala bw'atyo akyasobola okukola amagezi ge tegavuddeewo omubiri gwe na biki byagenda okukola oba kuzanya oba kukola kitebigenze muwe paati eyo gy'oyagala kukolere oba muwe obwa secretary ajja kwaniriza abantu however much asigadde ayambadde nga bwakoze ki bw'ayambadde ne ngamba naye bwe tunaba tubasomesa ebintu bino ketuli tudiringa n'abavubuka tetulina bwe tugenda bakwasa era bwona omuga nti ojjayo kusoma nnyambala tagenda kukola ki talina kujja ne nnoonya abawala abasiraamu wano abeebikka abakola ebintu abantu bye batasuubira waliyo abawala ba gym instructors bambala bwe bati waliyo abawala abawuga nga basomesa kuwuga waliwo abawala bakola bow and arrow obusaale waliwo abawala bakola ebintu bingi waliwo abadduka waliwo abavuga piki waliwo abavuga horses naye bazivuga bambadde hijab kati nemba noonya nengenda nensooka nga njogera omukoomu naye okikola otya okimaintainiza otya okulaba ng'oli bwoti n'otakajjaako Monday to Monday n'okola emirimu gino ng'oli mu hijab towulira bbogomu tokola biki nanyinyonnyola ne mmanya nti omuntu omulala asobola okukola ki nze kenyini neetunuulira nga sinnabeera bulungi ne ngamba mu kutegeka wano nsobola okuba nga nfunyeyo bannange bennoonyeza nabo bendi nabo mikwano gyange benkakasa nti nabo tebali buki bulungi ne mmanya nti mukuno naffe mu kutegeka naffe tusobola okukyukiramu Monday to Monday nga tuli okay nga bano bahijabi benkoze eki bendabye n'ekirala ne njagala nnyo okwogera n'abaana abatunda engoye zino ez'abasiraamu because baziseera ziri 35,40 ate nga nange zentunda buli omu nga ngenda mubuuza gwe buzibu ki lwaki oseera engoye zino omusolo mungi ne mmanya omusolo bwe gubanga mungi baani be tulina okuyita abalina otutuula mu tables ezo be bakyala baffe abasiraamu abaturepresentinga waggulu mu gavumenti ne ngamba tolina bw'ogenda bayita nga tolina kyokoze eki kyotegese bonna ne mbawandiikira Mukama nanyamba bonna ne bakkiriza okujja ngamba saba bajje boogereko n'abaana abasiraamu abakola bizinesi ezino bababulire ebizibu byabwe bayitamu basobola okukendeeza ku musolo ogukubibwa ku kisaawe ne konteyina zino tusobola okuleeta engoye zino kwegamba omulembe gw'okkunamba tugukendeereko omwana ayagala okwambala hijabu ng'ayina emitwalo gy'etaano asobola okukola ki okugyambala then naffe ng'abasiraamu okwewagira nti waliyo emidaala ntaddeyo emidaala naye emidaala gino MC njagala ateke era nabayigiriza nti woba ne business beera ne logo bwomala ofuna logo registering a business yo ekiranga ffe bahijabi tufune association yetutwala tusobola okwewagira nti bwemba sirina sharia bweti gundi agirina tugende tukole ki tumuwagire because tubyetaaga kati ekyaleese obuzibu neteekawo ki amataali kati nennonda ne baseeka bensuubira nti bayika balina entalo ne baseeka bannaabwe nze nga Shamimu ndi liberal like nze ndi musiraamu nze simanyi nti oba muyina entalo zammwe mmwe nga baki bamaseeka nze buli gwe seeka gwe nasobola okwogera naye ne musaba mbeererewo nakkiriza agenda bbaawo ajja bbaawo era eyakkiriza namuteeka ku pano era abakkiriza abasinga bajja ne ku press conference yange abataaliwo ne baŋŋamba tujja kujja ku lunaku luli kaakati ndowooza nga bw'omanyi eddiini eno eyaffe ey'abasiraamu nga n'emirimu gyonna emirala mulimu bannakigwanyizi
Tuyinamu abo abantu nga ye tayagala na kusooka kumanya nti ayite Shamim bwe banga bagamba nti bamaseeka bo bazze kulungamya Shamim kyakola bwe banga ddala baliida nga bwe bagamba nga kituufu muli baseeka mwasoma eddiini Shamim ndi mukyala musya mmanyikiddwa era kuba mwabadde munjogerako mwabadde mumanyi buki bulungi nnyo nze Allah mwebaza mu byonna bwe seebaza Mungu mba mulyaza amaanya era bwe sikolerayooko event ya Busiraamu nenva mu bulamu bw'ensi muno nga sikozeeyo event ya Busiraamu mba mulyaza amaanya because Allah erinnya alimpa ddate ye yalimpa tovola ngamba nnyo abantu tewali ayinza ddiini zijjako because tewali yakola ki yali kuwa sikyanoonya views ne bwenkolola views zijja okitegedde sikyanoonya ku trendinga ne bwenteekayo olwala lusobola otrendinga okitegedde kati nze sikyali mu mbeera ya excitement okitegedde sirina excitement yonna nti nkole kino trendinga kati nakikola nga nkikola lilla nga maze okufunamu ne ŋŋamba wallahi tulina sooka ffeffe nnyini abamanyikiddwa linnya Mungu lyampadde kandikozeseeko ekiki eky'Obusiraamu baseeka bano kibatayagadde kusooka kukola ki kumanya ne bagamba omwana ono ategese ekintu kino with which intentions enniya yange nkiddamu mu kamera wano wallahi enniya yange eri pure enniya yange Allah yasinga okumanya saagala kwennyonnyolerako sheeyi yenna wabula njagala nnyo okunnyonnyola Hijab Nation eri ku kibaseeka bano baleme kuwabya bantu n'okunkaafuwaza bwe bankaafuwazza simanya omuwala mukafiiri oyo simanya munnakatemba wa comment nebyokola tebigenda mu ddiini y'Abasiraamu nga ye bwe bakola byebiri wabaseeka wano bakuba abakazi nze nina emisango mingi nnyo mu fayiri yange bamaseeka bangi nnyo wano saagala baswaza mukuba abakazi okitegedde mukola ebikolobero bingi ebitanyuma ne tuba protectinga naye mmwe bwe munaavaayo nga mulowooza nti muli perfect tewali wano muntu ali perfect ffenna tuliwo buli ssaawa kubeera nga tutereeza naye toyagala bw'oba oyagala Shamim munnakatemba gwoganye nti munnakatemba tayinza tegeerera ddiini eddiini seeka siiyo eddiini Busiraamu siiyo mukwano gwange tolimba bantu ogambe oyo munnakatemba tasaategeerera ddiini yaffe naye munnakatemba ate abawa ssente ate ne muzikwata okitegedde munnakatemba mumugamba mmwe muli eyo mmwe muyina eddoboozi Shamim mutuyambe mwogere kino kiyitewo lwaki ate munnakatemba g'omanyi omukyamu abuza abantu ate womutuma atuuse Obusiraamu wa kyemwagala bwe muba mwagala otukozesa mwagala naye kati olw'okuba mu kino mulaba nga idea yaffe abatali bamaseeka kati muwulira mwagala mukikube naye mbalayirira wallahi eno idea Mungu ye yagituwa yakirimu Allah mmwe temulinamu yadde otwanya otukola okusuula Hijab Nation obaana wakwata waba involvinga sibamanyi nabalabyeko olwo lwe nabategedde aye ne mbategerera mu mbeera embi nti bavuma buvumi bantu ate era nze nabadde simanyiyo nti seeka asomye eddiini y'Obusiraamu n'aginnyikiza nga bwe babadde bagamba asobola oyimuka ng'avuma bantu ng'ovuma Shamim omubuze gwe wagambye nti Shamim mubuze bw'otegeera nti Shamim ate n'erinnya oliwulidde nti muwala wa Busiraamu ate abuze kati ate omubuze oyongera ku mukuba abulire ddala era bano baseeka mbabuulira ekintu kye mwakoze singa mwasanze muwala nga muyabayaba essaawa zino singa Obusiraamu abutadde nga ne Hijab Nation agisazizzaamu nga ne intention za temuzitegedde okitegedde naye nze kekiri nti sikola basanyusa kintu kyonna sirina muntu yenna gwe njagala kusanyusa mu mbeera eno. Whoever wants to support me should come and support me. Whoever does not feel wawuliranga tuli mu bubuze, please don't come. Sirina gwe nkaka kujja. Whoever would love to join me ne tulaga abantu bana abatukozesa ne tulaga mikwano gyaffe gye tubeera nagyo temutuboola bwe tuti bwe tuyina twagala okulaga abantu benefits eziri mu kwambala hijab aleme kwambala bwambazi ng'alinga asanyusa omuntu yenna. You're doing it for yourself. You're doing it, aya namba gy'oba oyambadde okitegeera. So nze siriwo kusanyusa seeka yenna awulira nti Shamim mukaafiri toddamu kukolagana nange. Bwe nnyingira omuzikiti nga mwoli gwe gufulume kuba nze sijja gufuluma. Ate lwaki gwe togufuluma? Anti nze mmanyi nti ndi musiraamu. Kati teri seeka agenda kumputinga wansi olw'okuba ompisa omukafiiri nti olowooze mbu amaanyi gagenda kunzigwamu enkya nangire ngambe bannaye okusinziira Hijab Nation tugijje olwo intention zange nange zaabadde endala. Ekirala baayombedde ssente. Teri mu nsi era abeera muntu wallahi w'amaanyi ategeka ekivulunga kya ddiini nga tolina bafandazi. Nze nakuteka ssente kange
In fact ne sente zentaddemu hijab nation nkikakasa nti esobola kuvaayo ekifo nakisasudde sente ezitali wansi wa miliyoni 10 okitegedde agenda okukola jjejje sente zokka zengenda omuwa tezikka wansi wa miliyoni 3 nentegekera abasiraamu ne batuula mu pagolas ne batuula mu majirisi we bagenda kulya bagenda kunywa nkoze t-shirts nkoze banners like sentence taddemo but it is my money tewali muntu wanampadde sente nshame mutegeka I don't have any funders naye olwokuba nti mmanyi kino kyenkola nkya Allah agenda kinsasulamu saagala nkikole leero omwaka ogujja nneme kikola ki because njagala nkikole buli mwaka so sisobola kuteeka mu nze nenneemalamu nga nammwe bwe muba mutegeka wano mutegesa emisomo gya Thuraiya ne mutegeka ezo family camp abantu basasula mutegeka ddala saazi mu mizikiti abantu basasula bwe mumala essola muyimirira ne mugamba twagala transport wa imaamu lwaki mumusaba okitegedde lwaki musaba transport wa bayimaamu mwe manga mutugaana ffe okukola ki okusolooza sente ekirala abasiraamu tuliva ddi emabega bwe mumanga mwagala bintu bya bwereere okakasa nti omwana n'agaana okugenda mu roast and rhyme nga mmwe byammwe mubitegese nga bwe mwagala lwaki ffe tetukola ekyaffe nga kirungi nga kiri corporate nga kirabika bulungi ekinasikiriza n'abavubuka ababadde babuze okukola ki okudda teri mwenge lwaki oyitayo haramu teriiyo bayimbi twandigambye nti music yabayombya tebaliiyo okitegedde baseeka mwagambye bagenda eri kukunama seeka nsaba gwe kennyini funa batume bekuba temulina Uganda mukome okay Uganda mutegere Uganda etambula etya okitegedde mwagambye tugendayo kweyambula tumako ku bantu ekirala eno event egenda kubeera abaana abasiraamu abali ku kamera bangi bagenda kujja bakwata event goba olaba akunamye kuba ekyambalo kiriko bulungi nnyo women in black hijabs abaami bambala amakanzu so mbadde simanyi nti omukazi bw'ayambala hijab ya black aba akunamye mbadde simanyi nti abasajja bwe mwambala amakanzu mba mukunamye so tubijjewo ndowooza omulembe gwaffe guno mwagala nnyo mu okulowooza nti baseeka bemba mwasoma eddiini ate ffe abaagikomye okumpi tetutegeera tuyinza okuba tutegeera n'okubanga tubasinga because ate ffe Mungu waffe tumwagala nnyo n'eddiini yaffe tugyagala naye teriimu kweraga tukola wano charity baseeka mwe bennyini tubaleetera ebintu ne tubagamba mubigabe ne mubitwala mu maka gammwe eddiini bwetyo bweragira tolangidde anti yatugambye tusabiriza ssente mbwe ekivulu ekyeddiini osaba otya ssente lwaki ku ddalasa musaba ssente conferences wano zonna ezituula musaba ssente ng'ate mugenda kusomesa irimu wano twalinanga Thuraiya ku Africana mu kisiibo tebaasasulanga abantu eddako yali ku Pearl of Africa ng'owasembayo owalayisa asasudde emitwalo emeka 5 ng'abafuna invites yeffe fekka ndowooza balinamu kulinnya ne bagamba ono tumuyise buyisi naye abantu baakolanga ki baasasula menke yali azze wano ng'azze kusomesa irimu lwaki abantu baasasula because Serena si ya bwereere ate ategese nkya taleeteyo sheeyi mulala mutandika okukuba ebintu bino nga wallahi muzzemu ne mutuloba ne muyita abantu bane mugamba bannange muwaba naye kati engeri gye bategedde kale kwolwo lwe bavudde lwaki toyogerako nabo oba lwaki tufuna namba sisobola kuba bantu bakulu nze maama wange bw'aba ayagala okunnenya ate tosooka kunkuba olyoka onnenye kuba emyaka gye ndimu gya nnyamba nti sikyali wa miggo ate akati bwe kaba kakyamye bw'oyagala okamenya bumenya kati bwe mba nnakyama nga baseeka bwe bagamba nti oyo munnakatemba yabula naye abayimbi mugamba abayimbi bannakatemba baabula bakenzo wano bazimbye emizikiti baseeka temunnazimbayo yadde omuzikiti naye musiiba mufuna ssente nabo baabula balabika okitegedde abaana bo bakoze ebintu bingi babikoledde obusiraamu ffe tulina bye tukoze bye tutateekana ku kamera nga tubikolera eddiini yaffe tujagala ku mitima naye temugenda tutuula ne mutukyayo obusiraamu bwaffe tekiriiyo intentions zange ziri pure sisobola nenya sheeyi yenna nvuma sisobola era kino nkibagamba basheeyi wallahi billahi sikwenya kwenya buli sheeyi anvuma bwe naakusanga nja kuyitako ne bontolera salamu sijja jiddamu twewalane nga basiraamu bulungi nnyo buli omu amanye nti awalana munne naye busiraamu bugamba osonyiwa sisobola nze kubasonyiwa because temwampiseeko mumbuuze Shamimu intentions ze z'okukola hijab nation ziri ki bwe nzikugamba n'oŋŋamba nti wano bo kubanga bagambye tebeebuuza baakola bukozi mpozi nga basheeyi be tubuuza mmwe mulabanga batali baki naye ffe mu maaso gaffe okitegedde nze bwe nali ngenda okukola event eyo nayogera ne sheeyi kiti era naŋŋamba wano ne wano ne wano ne wano naye ebisigadde
alhamdulillah era bye yagamba ne tubikola ki nambitereza nze brother nga nzirako tewali wane eno sheyi yenna aveeyo agamba nti asinga brother wange erimu taliyo muganda wange wano mu Uganda yonna yasinze okusoma eddiini era yasinze otikkirwa ate mu universities ez'amaanyi mu nsi yonna mu nsi yonna si kwewaana okitegedde naye tavangayo yadde kazindaalo ate ng'agenda mu mizikiti wano lwaba afunye liivu n'ajjako e Uganda ajja n'agenda mu mizikiti n'asomesa tayitangako kamera nti bannaye munkwate nga nsoma kutuba bweti era emivulu byange byabayimbi mbibaddengamu nga bwaŋŋamba wallahi bw'ofuna obudde biveemu tolina kyobifunamu bwe nali nkola event eno kuba kati takyalina kussa bya Sheikh Haji dokita mu bitabo okitegedde so njagala bategere nti buli kyengenda okukola nina dokita mu family ate yanzirako nti ne bwe mba nganye kale okuswalira eddiini yange nja kuswalira ani mugana kubanga mwagala nnyo okitegedde ti brother wange eddiini agisomye wallahi ate tasobola kunjagaliza kibi tasobola kunjagaliza kuyingira muliro tasobola kwagala nkole kintu kigenda kuntwala muki omuliro era namuwa ne mugamba Hijab Nation yino tugenda kukola kino tugenda kukola ne kino tugenda kukola ne kino okitegedde nangamba wallahi ekisookera ddala kino ekya hijab kino ogwo mulama mukulu gubeereko era nansaba nnyo nangamba ngenda fuba nnyo okulaba nti nkuyambako mufuneyo wano edduuka nga hijab ezo mutunga ntunge n'owa wansi asobola ofuna ki kati gwe seeka gwe kyoli mu kulemesa n'omuntu wa wansi okitegedde seera yabalabye nga bankuba nangamba wallahi tova ku mulamwa sigala ku mulamwa because oli ku mulamwa mutuufu kuba waliwo seeka we yagambye bagenda leeta ne Kirevu Nation nangamba in fact Kirevu Nation nejje Uganda yagenda lwaki kuba ayagala okuyiga bwe batereza ekirevu kye ayagala okuyiga bwe basanyirira ekirevu kye oyireze zinza okunyiriza ekirevu kino n'abeera ng'akikuza nekirabika bulungi yagenda because ayagala aleme kubanga abantu bakubiriza kusalako birevu kuba bibalemyo maintain we wajjawo nation yonna Kirevu Nation omuntu olina okugenda kitegeeza seeka tomanyira birungi biri mu kirevu kyokka nga gwera okubiriza omuntu okumugamba nti temusalako ebiki okitegedde kati wewajjawo wano omwana aleese obupale obuno obuteme nenshoni lwaki bagana okugenda abasajja kubanga abalemesa obukweyesa ki bagenda okugenda mu swala nga baki nga balina wudhu okitegedde so nkyagala okutegeeza basheyi nti nze ndi mukazi ogwo gwe mugenda olwana naye mbalayirira buli ananvuma nja kumuddamu nfunye bantu bangi nnyo nze banyina kusomera mu ssomero ly'abasalafu kuba bwedda baŋŋamba abakuvuma batabuliika abakuvuma abasalafu mbamanyi asalafu swalihina balina empisa balongoofu abo abantu abo bali mu kukola byabwe baseeka bayisaawo byabwe kuba abaavumiddemu ne baseeka bannaabwe kaakati bw'oba ovumye sheyi munno nze ani Shamimu gw'otaavume nze munnakatemba lwaki toba tonvuma ng'omaze ovuma sheyi munno ekyasinza okunyiza kugamba mbu oli munnakatemba ate kyannumye because nze bunnakatemba buntuusiza wano wendi ate nze bunnakatemba mbukola nsomesa abantu nenzanya ku domestic violence bakuba abakazi nenzanya ku baana be bookya nenzanya enkya ku climate change so nga teseeyambudde okitegedde so kati nze kyo tekyannumye namu yadde ekyannumye nti bali mu kubuza abantu wano abatamanyi nti eddiini ya Allah babuza bano abantu bansinza seeka gundi nze sirina seeka gwe nsinza wano sirina seeka gwe mpanika nti ono bannange bwayogera kino kyenkola eddiini yange bwe njitegeera bwe mmanya nti omwenge Mungu yagugana nange ne manya gutamiiza ate guswaza mu busiraamu ntaddeko akakaaya because bw'omala okwambala bwoti kye twagala okugamba abawala bingi wallahi bye weewala okukola na kizibu ne swala okuyitako nti ne bwe bakuyiseeko owulira muli ekikola ki ekikulumiriza naye buli woba ng'oyambadde empale wallahi ne swala togijjukira because oba tolina bw'ogenda yimirira mu maaso ga Mungu okole ki osaale so tebasobola tujjako ekyo nze sirina kyentidde ndi mugumu nga bwe ntera okubeera bulijjo n'okusingawo ati kati neeyongeddemu nnyo n'okusingawo singa bukera ku makyale bagamba Shamimu kale basheyi ng'engeri bwe gye bali abakulu bayo beetondere munkwate muntemeteme nga fileti omanyi fish fillet tebamu magumba ngitegedde
muntemeteme nga fish fillet nate nze seetonda bwemba nina ensobi nja kwetonda naye ebbanga lyemmala nga siina nsobi ayina emmundu okumpi ankuba essasi nfe sisobola kubeetondera sirina kye nabakoze be balina kye bankoze kati gwe obasonyiwe oyagala kibakwetondere sirina kye mbasonyiwe eddiini si yange ate era nabo saagala banneetondere bankugambye basonyiwe sisobola nabanyiigidde nnyo because tulinamu abaana babadde bakasiramuka bawulidde nnyo babadde touched nnyo ne bagamba baseeka bwe bati bwe batuyisa bwe bati sobbo bwe batulaba ekyabaseeka mulekerawo okukafuwaza buli kimu mulekerawo okukafuwaza n'eddiini si yammwe n'eddiini si kyapa kya ttaka katuyina bano eno seeka yabadde agambako kituufu tomuddamu ewa ngaani seeka bwe tulina wano baseeka era nga bo bamanyi nti wallahi nze ndi sheeyi era ekitiibwa kye nokimuwa tulina wano basheeyi abatulaba nga tulina kye tukoze nakukubira nagamba sister kaakati wano omugala sheeyi wallahi nabadde ekigendererwa kyange kiri bwe nagamba wo naye bwe tulala bwe tuba tukola nga takuwabulidde ne bw'oba osazeewo kumpabulya mu public ate tonkaafuwaza bw'omala okunkafuwaza ate n'ovuma omulimu gwange ate nga guno omulimu bwe mumala ate mwe bennyini mulagamba mwagala kukyusa ffe abali eno nonkyusa otya nga atodda ku mpewo ate n'onvuma omanyi social media eno yajja nnungi naye ate ne likes zituleetedde obuzibu nti kati rabayo ne bamaseeka baffe batandise okubula era buli omu kati waliwo be baŋŋana yaddaga munfuniyo abakamera nga 3-4 kati Hijab Nation yeriko yeyokkuba wallahi leero nze ndi mu kutuba njagala njikube tuyina ebizibu ebiri mu busiraamu bingi ebisinga Hijab Nation teriimu mazambi teriimu yadde zambi lisinga zambi seeka akuba mukazi muze kushamie mumuvuma nga family zamwe zirimu abakyala abakyakola shiriki bamama bamwe bakyafuwa emmindi oli kushamimu atagatta yadde ku Mungu oli kushamimu ayagala okukyusa musiramu munne ayambale bulungi ng'okuba omalemu amaanyi nze sinyenyezeka olunaku lwange olw'okufa we luba lutuuse n'akatayi tekagenda kusala era oba ndifaaki oba ndifaaki simanyi naye olunaku we lulituuka yadde akatikitiki be kati tekagenda kuyita era nja kufa ate family yange ngimanyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bajja kuluma kuba abanjagala bangi naye nja kuba ŋŋenzi naye mu byonna nze kye ndowoozaako ŋŋenda kugenda ntya saagala kgenda nga nninamu enkwe ekirungi nze mu busiraamu wange sikoleddeemu nkwe naye bangi abayimiridde ku bituuti nga ku nkwe kwe batudde kati mulimu n'abanvumye nga tebanvumye lwakuba baagala naye bandwagon kati ye trend eriko tulina sheeyi gwe twatadde ku posta namulabye ng'akuba event eno naye nga bwe twali tugenda omuteeka ku posta twamunnyonnyola n'akikola ki era n'ayogera nange ne ku ssimu n'angamba wallahi wendi weebale kulowooza ku kirowoozo kino ekiki ekirungi sheeyi twantwayi we yamaze yayimiridde ng'amaze olaba bano bannendooza ng'agamba ate bannange bano mbavaamu ntya naye kati nze ate Shamim mukwano gwange ne bw'oba otya nga waliwo amazima amatuufu agaliwo ne bwe mmanya nti enkyo ojja kunvuma onvuma naye nga nsigadde ku ki mazima era nalabye ng'abantu bagamba bamutadde ne ku posta abayika bamutaddeko ku mpaka njagala tuddeyo tukozese kati logic nze ndi professional abantu bonna bali ku timu ya Hijab Nation basomi bali professional tewali sheeyi gwe twatadde ku posta nga tetwayogedde naye ku mpaka taliiwo era kye twakola okubawa respect twakwata ku basheeyi gwe tumanyi obulungi netugamba ffe tusobola ogera netweyongereko sheeyi atuyambako tulabe basheeyi bano tubabulire omulamwa gwaffe agukkiriza tumuteeke kuki ku posta era sheeyi n'agenda ng'era atukubira nagayogera n'ono mmaze okwogera naye tumuteeke ku posta era ne baweereza ebifaananyi byabwe bo bennyini ne tubateeka kuki ku posta kati ate sheeyi bw'ovaayo enkya ate sheeyi twantwawinaye bwe wandibadde oyagala okumpabula sheeyi gwe wano walwala wallahi ne ssente baakusondera naye basiraamu be baasona ne mu ssente mu baasona mwalimu n'abataali baki basiraamu kati gwe bw'ogamba nti bwe Nakatemba biki ne mu Nakatemba yasonda ezo wandizigobyemu because ffe tuli babuze n'okwatako eziri halaali
muleme tuteekako nnyo kazito bwe munaakwata ku mitima gy'abaana abanafu mujja babuza ne Allah ajja bookya omuliro lw'ekyo nze ndi munnakatemba nga bwe wagambye simanya ddiikuula naye ddiikuula ate sinina kyenkoze okitegedde naye because nze eddiini yange njagala ku mutima era nga bwe nkiddamu tisina seeka gwe nsanyusa era nsaba obbategeeza nti Hijab Nation saagikoze kusanyusa sheeyi yenna ate era sina kyenakoze saagikoze kubeerako sheeyi yenna mpaana yadde omusheeyi yenna ampa credit sijagala kati yakugambye ddiikuula ogenda mujjako aliwa ono sheeyi twantwawu ogenda mujjako anti era kati ffe tulina protocol gye tuli mu kugoberera ya sheeyi atugamba nti ono era twamugambye ndowooza kati ono tumuggyeko natugamba ngenda kubawa feedback so ku nteekateeka ya Hijab Nation kuliko bamaseeka abamanyi obusiraamu bwabwe obulungi nnyo abataagala likes si ba views tebaagala na kutrendinga yadde naye nga ate obusiraamu babusomye babusomye ne babutegeera kati ate n'ova kubusoma kati obusiraamu babwagala ku mitima gyabwe kati kwebali batulungamya wano nawali era baŋŋambye toddamu sirika naye kati nze nina ekintu kye nnina mu bulamu bwange okusirika nfa naddala nga ndi ku mazima saagala babuze bantu nga babagamba nti oyo mwala mukafiiri ayeekutte n'abakafiiri banne bajje babuze abantu yawadde baseeka juice ne piraawo aseeka piraawo ye waali ate era ne ku Hijab Nation agenda beerayo ne ka juice gye kali ne kyayi gyali okitegedde bwe babayita ku piraawo eyo nga mutudde mumanya ani yafumbye ka piraawo ako musiraamu atabuse okitege danze njagala okutegeeza era nabagambye wallahi mujja kunsonyiwa mwenna abali ku ttiimu si kubayisaamu maaso naye njagala nveeyo nnyonnyonnyola abantu my side of the story lwaki nakola Hijab Nation omuntu aleme kuddeyo agambe Shamimu ali money-minded ayagala mu ssente bwe mba njagala ssente ntegeka ne balito boss kituufu ate sente nenzifuna nkuba oluseke wano ate era ne bazimpa ogwanyumirizaamu nnyo naye nsaba okutegeeza abamanyi ebivulu Ibula mwena mumanyi ebivulu ssente bwe nziteeka awo mukakasa mutya nti ngenda zijja ebivulu bisaza abantu bameka wano bangi nze sirina na fande era nkimanyira bulungi nnyo ntisobola okukola ki okusala naye nze mmanyi kimu nti ne bwe wavaawo abantu babiri nga be bakyuse n'agamba okutandika ne mmaane mpaka mmaane ngenda kuba nnyambala wallahi ezo empeera zaabwe ndizifuna nga nfudde n'abaana bange balisangawo Hijab Nation baligendera awo ne basigala nga bagitwala mu ki empeera zange ne zisigala nga zikola ki sente eziriva mu Hijab Nation tusaba Allah maaso eyo tufune ba funders abantu bajje nga mu Hijab Nation nga tebakoze eki nga tebagenda sasula ate nga n'enteekateeka yaffe tekyuse ngera ekyali nnungi ne be baali bakola ki basasula so ebigendererwa byaffe byonna baseeka abo tebayagadde bikola ki bo omulamu bwabwe gwa kkuba seeka Shaimek bwe yali ajja wano baamukuba era kwabo kuliko era abaamukuba ate omu tali wano omu ali Yemeni gyasibuka n'aweereza ka vidiyo waliwo wano abaana abakuza akawunti zaabwe za TikTok kati bamuteekako omulala ali UK balamulire bwino waabwe yenna mulina simanyi ate ekirala bayina basheeyi bano be tulina ku pano nga abamu tebakolagana nabo but I'm less concerned nze saagala kumanya ntalo z'abamaseeka ziriwo nze bwe naaba njagala sheeyi gundi nga abantu gwe bansabye kwenki okuleeta because mu bulamu era buli omu alina favor Shamimu waliwo abantu abaddala abasiraamu abamu bali ttiimu Kibuli abamu bali ttiimu ani Holodi Kampala oli ttiimu sirina ttiimu ndi musiraamu ndi musiraamu amanyi Allah we nze sirina ebyo bya ttiimu kuba era tebirina bigenda kuntuusa buli omu mubbalira agenda yimirira bw'omu kyova nkugani ne Hijab Nation sirina seeka gwe ngikolera kuba mmanyi bulungi nnyo akalambo kange bakateekayo wansi wali entaana egenda kunyigaani embirizi zange ze zigenda oyitiŋŋana tewaliiyo anti kati nze kyoba omanya nti nina omuzikiti gwe nsaalirako nkoze emikwano egy'abasiraamu ate nga bayimanyi n'eddiini yaabwe bamanyi n'okusaalira abafu nze ngenze mu families nnyingi nnyo nga tebalinayo naanaaza nze naaza abafu naaza mayiti nga seesiseemu manyi n'ojjambaza bulungi nnyo ne mumusabira n'omumusabira bulungi so nkakasa nti ku ebyo ebirungi byenkoze Allah alibikwatako n'agamba omuddu wange ono katukole ki nsonze wano emizikiti mingi nnyo gye ntaddemu emisaalo at least buli asaalirako nfuna ki
abasiraamu bangi nnyo waneeno abatalina yadde kyakulya bentandikidde bizinensi nga nkakasa nti seeka ayimirira mu muzikiti n'asaba buli lunaku bamuwe takolerangayo yadde omuwala omu yadde ka bizinensi ak'emitwalo ameka 2 oli kuddiikuula bino nali saagala byogera naye ddiikuula yeewaddeyo ku ssente zo z'obwa ddiikuula mungu zaamuwa n'agamba n'agenda n'anoonya abasembayo eyo wansi n'amubuuza ninamu emitwalo gyange ameka 5 oyagala kukola ki nti njagala ka fridge bwe nkafuna abaana bange bajja kulya nenkaleeta sibawa ssente nti oyagala ki njagala kagaali nsobola okujjanga ebirime ekasubi nenteerako abaana bange ne bansasula nga nefuna akasente nengula akagaali ku ssente zange okitegedde abantu abamanyi benina byenkoze mbikoze Bashayi Bakari bamanyi byenkoze abo baseeka be batasobola yadde ssente bazifuna kubanga bwe bazisaba bazibawo ekyo Mungu yakibawa era bwagamba nti seeka gundi alina ekizibu ekisente basobola zikola ki bazimusondera naye ku ssente ze bakusondedde bukyanga otandika bye Haji Bakalwa byabagamba nti okyasobola okuba imaamu ng'osaza naye osobola okugenda n'okola ne bayimaamu abagagga gye bali bwe babagambako ekyo ng'era banyiiga nga bayomba naye nze kyesaagala baseeka kuwabya abaana ba mulembe guno nakubakwatanga bo bwe baagala kyova olaba abantu baagala nnyo enjigiriza ya Sheikh Kiti okitegedde because takukwata nga akunyiga bunyizi okitegedde so nze ne bwe bakola batya tewali ayinza kunjuuya atumaliriza abantu bajje ostandinze okyaliwo ekivulu gyekiri nje lwaki tukiyita kivulu okusoma tuyite musomo it's a fun day in a halal way kubanga tulinayo kuba akasaale ekyo nakyo baseeka kigenda bayombya mugana emiramu ejabu zamwero mutandika kuba obusaale bwe muti tulina obusaale kaza yagala oyiga akasaale jangu tulinayo self defense bagenda tuyigirizamu ka self defense awo just wano ng'omwana akukutemba ddiya bw'osobola omwejjako nodduka ofuna obuyambi obuddibwako tulina abakyala bangi abakoze emirimu egy'enjawulo wano tugenda kuba tukola networking tugenda vuga kite naku lwakunyumirwa tulinayo aerobics ku makya kyova ekivulu kitandika 2 mpaka 2 ez'ekiro kati awo ku makya tugenda sooka mu aerobics tulabe coach atuyigiriza aerobics mu hijabu ontegedde nnyo tufunawo kacyayi ako ku makya awo ntandise okutuuka wenjigira okitegedde tufune kacyayi bwe tuva mu kacyayi tulinawo Quran competitions mu bakyala n'abaana ab'obuwala abato tulinawo ebirabo ebyenjawulo tulina poems ku modest tulina Islamic quiz tulina painting ku tables buli wa table inako painting tulinako henna sessions twagala abaana bonna bakola omulimu gwa henna bajje babayigirize henna omutuufu bamutabula batya twalesiba expert okuva mu nsi emu wano mu East Africa nga batabula henna bayigirize abaana bano henna omutuufu omutabula otya kuba twakizudde nga abaana b'obusama bakuba henna n'azimba netwagala bajje bayigirize abo abaana bonna bakola henna bwe bamutabula n'omulungi yandifaananya atya so tutaddewo obutenti obulungi ennyo ne tekamu bathtubs munda omukyala ajje bamukubeka henna agende wali munda ayingire bamusiba akaswayiri tumulage ku bugoye buli njarwe okitegedde mbeera yakwetereza ng'abakyala tumulage ku bugoye nti bwomala okujjamu hijabu eno bamaseeka bagamba mwambala hijabu nemujambala mu nyumba nojambala mu kisenge nojambala mu buliri nogenda okujjako hijabu ng'akaswayiri nga kabi nnyo kati twagala tubalage nti omwana ow'obusiraamu omukyala omusiraamu tekikuganda kunyirira sooka ogendeko mu gym omubiri guno ne bw'oba oggyeko hijabu omwami bw'omugirako hijabu agambe mashallah wallahi wanyiridde mwana w'obuwala okitegedde omwana w'obusiraamu aggyeko ng'awunya bulungi okitegedde aggyeko akatambaala kano ng'akaswayiri keeko nga kalimu ne design kati abikkule omubiri nga gukubiddwa henna omulungi ateekemu kalinjale kali ketugamba oggyemu hijabu kati omwami muteeremu kaki aleme kutuuka eri abeera attracted agambe ano wange abwambala mu kisenge bwe tuddayo eka abukola ki era edduuka weeri tulitaddewo lyalinjale kati balina ekyabayombya abaami mwebali mugenda kweyendako twayisa abaami kuba bakola kyamaanyi nnyo ku nnyambala yaffe twagala bamanye ebbeeyi ya hijabu twagala bamanye nti mukyala bw'aba ayambadde akakaya bw'aba afuluma mugambe you're looking good, you're looking beautiful babiwulira okitegedde
bamanye nti bakyala baabwe balina obbawaanako okitegeera so omulamwa gwaffe mulungi nnyo ddala mulungi okitegedde so abakyala twagala bateekateeka bamanye muzayi kyekikuleeta funawo aki naku z'omwezi 31 August tugenda kuba Lugogo ku Millennium Grounds tuteeseteese bulungi nnyo mukeereeko bannange mukeereeko oleme kusubwa bintu bimu tulina runway naye yabanyiizizza baseeka mugenda kubeeyo mumodola miki mu ngoye ezibakutte seeka mukatono mungu obwongo bwatuwaddeko tutegeera ensonga kitaddewo hijab nation twagala kubalaga ti hijab entuufu yandifaananye bwetutwadde nga ffe twagala eriwa naye entuufu yeeno era ze zigenda okuba ku ki runway eno tugikoze kutunda maduuka g'abaana batunda ki hijabs buli omu alage hijab ze z'alina mu dduuka enkya basobole okumukola ki omuwagira that is networking because tuyiseewo abakyala ab'amaanyi mu ggwanga Uganda abasiraamu bamanye wa waayinza okugenda okufuna akaki akagoye akalungi ka hijab akayitiridde so we are so far so good temwena mukutya kwonna wabimanyira naye nze temukyalina kyemuyinza kukola kinyeenya byonna mubikoze n'ekibadde kisembayo bulabu kyabadde sinnawulira muntu ankaafuwaza seeka mazinga yankaafuwaza ne Yahayani Nyanzi naye nankaafuwaza ono omulala oba yaani eyatugamba nti mmeke wa bidia simumanyi munenenene bwati n'agamba ate oyo simanya we Nakatemba diikuula kati byonna mubyogedde so omutima mugumu n'okusinga bwe gubadde whoever wants to join me you're welcome buli awulira nti takolera talina seeka wano gwasinza tolina seeka gw'osanyusa mujje mu hijab nation bwe banaalaba nga wabaddeyo ebiwabye bakube obakkiriza okuba after yes anti awo tujja otegeera nti kina kyabadde bwe kino naye ng'ettaali gyeriri ligenda kuwuluguma lwampaka nawe okkirizibwa okukuba nga biganye okola ki gwe kennyini osobola sirina seeka yenna gwe nja kukuba sirina seeka yenna gwe nja kukuba nkiddamu wabula yenna ananziramu nja kumuddamu ate baseeka mutubulye bapimira omukaafu twepime tulabe tuyinza okuba twakaafuwala nga ffe tukyakaayana naye nga tetumanyi nga kituufu muli bakaafu nga baseeka bano balina akuuma akapima omukaafu n'atali mukaafu bapimira ku maaso naye akuuma batukkiriza tumala okwepima nabo tubapime batukkirize tupime tulabe baddiikuula ne baseeka akuuma kanaasinga linnyirawa mubeere bulungi mweraba